Ka video kano k'abaami abatawanyizibwa amaanyi g'ekisajja, abaami abatamalaako mu kisenge, nga gwe okuba kamu kokka n'ogweri, nga gwe oba wakatandika amaanyi ligakugwamu, nga mutaka wo teyeesimba kumala ddakiika 3 oba 5 wa seconds zokka. Muganda wange, eno video yo giweeko attention y'amaanyi nnyo, ofunemu ebyokuyiga, ojja biyigiriza banno abalala. Amannya yenze Shila Adita, eno ye YouTube channel yaffe. Gwe wenna atanama kubanga osubscribinga ku YouTube channel eno, muganda wange jangu obeerenga osubscribinga, notification bell ebeerawo gikwatemu, bajja kuba bakuwa message buli we tuteekayo video empya. Jangu olikinge okommentinge, wabula ate oviewinge. Yonna yonna gye muli imbatumiddeko baganda bange, nga sigenda kulonzalonza wa gye muli, wabula imbatumiddeko, imbagala nnyo naddala mmwe abalaba video zange. Video ey'olwaleero ekwatagana ku baami, ekwatagana kumanyi ga mu kisenge, abasajja abanafu, abasajja abatamalaako. Ye video eno yo muganda wange jangu obeerenga ogiwulira era ogiwulirize bulungi nnyo, omanye biki ebikumalamu amaanyi g'ekisajja, omanye lwaki okuba kamu n'otaddako, omanye lwaki toyina bwagazi, omanye lwaki abakyala tebaagala basajja batalina maanyi ga mu kisenge. Muganda wange, katusooke tutunuulire ebimu ku bitono ebireetera omusajja okubula amaanyi g'omu kisenge, mu luzungu ge tuyita money power. Abasajja abasinga muyina fats nnyingi nnyo mu mubiri gwammwe, muyina amasavu mangi nnyo mu mubiri gwammwe. Amasavu ago nga gabaleetera okuba nga muluzinga amaanyi ag'obulijjo, nga tosobola kussa bulungi olw'ensonga nti omukka tegutambula mubiri gwo gwonna gwonna gumalako, omusaayi gutambula kitono ddala. Abasajja abalala mwegumbulidde omuze gw'okwemazisa. Ye omusajja nga gw'oli eyo toyagala kutunula ku mukazi, buli woowulira nga ekyoyoyo ky'okwegatta kikukutte, otandika kubeera nga gwe kennyini nnyini weemazisa. Mukozesa ebizigo ebyo ne mutandika okwemazisa, ne mukwata oyiro oyo ne mutandika okwemazisa, ne mukwata sabbuuni ne mutandika okwemazisa, oba ffe kye tuyita akasabbuuni. Ekintu ekyo nno kibi, w'okyemanyiiza osobola okufunamu n'endwadde, n'otuuka ekiseera nga omukazi takyakunyumira, n'otuuka ekiseera nga tokyayagala kwegatta n'abakazi olw'okuba nga okimanyi wawasa omukazi owuwo owa sabbuuni, wawasa omukazi owuwo owaka oyiro, wawasa omukazi owuwo ow'okuba nga weekuuta bwekuusi. Muganda wange, njagala ojjukire nti nno okwekuuta obwekuusi tekusinga bode to bode. Munnange, oba olina okukwata mutakawo n'omugatta ne mutakawo ekitonde ekirala okumalamu okwemalamu kiri ekyoyoyo ekyagala okwegatta, teekako n'okwekamulamu obukyafu obuli mu mubiri olwa pressure eyo ebezze. So omuntu eyeemanyiiza ebintu by'okwemazisa, muganda wange, ojja tuuka ekiseera nga tokyasobola kwebaka na mukyala. Ensonga endala, abaami abalina stress ennyingi ennyo, nga gwe olina stress buli dakiika oba n'ebikusumbuwa, buli dakiika oba n'ebyolowooza, abasajja abo tebatera kumalako mu buliri. Si nti abatalina maanyi, naye olw'okuba nti obwongo buyina ebibusumbuwa, obwongo buyina ebintu ebirala bye bulowooza, kyova olaba nga ebintu by'omu kisenge oba obigenda kitono. Sinakindi, oyinza n'okuba nga tobyetaagirako ddala. Muganda wange, abala mulina depression, ebintu bingi nnyo ebituuka ku baami ebibaleetera okubulwa amaanyi g'omu kisenge. Tugenda kukola tutya? Gwe wenna omwami ali eyo, njagala munnange onfunire jinja. Yes, nfunira jinja, entangawuzi mu Luganda, onfunire galiki, katungulu cumu, onfunire n'omubisi. Muganda wange, okwate galiki omusaleesale katono katono, omuteke mu blender yo, wabula atera okwate ne jinja, entangawuzi yaffe nayo obeerenga ogisalaasala ogiteeke mu blender. Teekamu otuzzi, otumala osobola okuteekamu amazzi akantu bwe kati, n'obeera ate nga okuba muveemu liquid eyo gye twagala. Bw'omala okubikuba bulungi ng'omanyi byonna bigwereddemu, bimaze okwemulungula bulungi, kwata akasengejjaako, wabula ag'amazzi ogasengejje agagwa mu glass ge twetaaga amalungi agavuddemu obukyafu. Okwate omubisi
omubisi ogw'enjuki okwateyo ebijiiko byo nga 2 obeere nga oyongeramu ago amazzi g'okubye. Muganda wange omwana ow'obulenzi oba omwami tabula bulungi nnyo omanye nti nno byetabudde ate ago amazzi oganywe. Ago amazzi gagenda kuyambako okwoza sisitimu yo munda, teekako n'ensekwe okugolola emisuwa, teekako n'okuyamba omusaayi okuddukira okumukumu. Munnange eyo no remedy wonoogikozesa emirundi 2 buli wiiki, muganda wange ogenda funawo enjawulo. Amanya yenze Shila Adita. Atanaba kubanga osubscribinga ku YouTube channel yaffe, jangu osubscribinge, olaikinge, okomentinge, atera osharinge. Imbagala nnyo.